Omugagga Brian White awedde mudda. Brian White yali mugagga eyasaasaanya nnyo ensimbi mu ggwanga erya Uganda. Brian White yakyaka nnyo mwaka gwa 2019-2020 nga ye naggagga asaasaanya ensimbi mu ggwanga Uganda, era nga buli awulira ng'oyagala okweyolera ku mudiri gw'ensimbi ogenda wa Brian White. Brian White yali musajja eyava mu ggwanga erya Italy, ye nga bwe yagambanga bannayuganda nti mu Italy gye yakoleranga emirimu gye, era gye yajjanga ensimbi ze yaleeta wano mu ggwanga Uganda ayambeko ku bantu abawulira nga bali mbwetaavu okufuna kasente. Brian White bwe tuwogerera bino abuzeemu, abangi babadde beebuuza Brian White yadda wa? Ye Brian White kati akola bizinesi ki mw'aggya ensimbi? Wuliriza otegere Brian White gye yadda n'emirimu gy'ayiiyizaamu kati. Ndikodinze vidiyo eno kiro naye waliwo ekikusukkako n'oyagala osharinge ne banno. Siri nnyo muntu wa kamera naye waliwo omuntu akubisa amaanyi g'ayina oluvannyuma naye yeefuula ow'amaanyi. Ekyamaze tulina kyakukola kubanga Katonda aba yamuwa sitatasi ye. Naye kale waakiri oba osobola okumulabisa osobola okugezaako ky'osobola. Guys, nkuba omulanga mwenna eri ba mobile money guys, mobile money people in Dubai abadiringira mu ssente. Mwegendereze omusajja ayitibwa Brian White. Mbasaba mutambulize vidiyo eno bwe kiba kisoboka etuuke ku ye. Brian White wasula manyiiwo newankubadde yalimba mbu yavuddewo ali kwa Rubanda wano nga ku Kurokotawa fish round about Kurokotawa sides. Asula ku level 1122 room number kwasula. Yampita nga yagala obuyami bwange. Nakalwa naye weeks almost emu babiri nga mugirayo obusente. Bwe yafuna obuzibu nankubira esimu nangamba yagala milioni za sente 4. Nenzinoonya nenzifuna nengenda ku hotelo ye nantwala ku room number ye nenzikiriza ng'omuntu wa bulijjo. Ekyamazima yankubisa status ng'omuntu yari abaddeko ne ssente nengamba waayo osanga n'abaazirina ne mutaasa n'1000 eza diramu nga zirinda okubeeramu amagoba ga diramu 2 buli kakadde ka diramu 55. Emboozi yali mpanvu, to make a long story short, nenzimuwola nangamba nti ssente ziziri wanna gujja kukikanula $2,000,000 naye according ku level ye tayinza kujjayo ssente ezo. Agenda gamba yasindise ssente okuva e Kampala zidde mmanya g'omuntu omulala agenda zijjeyo ku Lwokubiri $2,000,000 naye yali anfera. Nangamba naye olw'okuba mutabani wange yakola mobile money mu Dubai ayinamu ku busente asobola okuntaasa miliyoni zemoneta kuba 6 oba 5 nenzimuddiza mu nnaku 3 oba 4 oba 5. Nenesiga Brian White ne muwe 10,000 nga magoba gazo gandibadde ga $20,000 mu kaseera ako. Okumanya ng'omusajja oyo mujozi ayogera aduula akolaga nga bw'oli omwavu ofunyisa kyasa emukone ekonekitinga naye owonye obwavu atakola munamityana munnange tugenda kwenda okufuna bwavu avubuka baavu tembaga akolagana n'abagagga ayogera aduula ne muwa ssente zange 10,000. Omuvubuka yenna ayiriba mu Dubai amanye 10,000 bwe zizitowa n'amagoba gaazo nga ne ssente okuzenguleko kyaliiwo ogenda ofuna naawe ogenda wakyoleko diramu nga 2 oba 3 oba 4. Nenzwa Brian White kirumira Brian. Olwaleero ssente zyansubiza okumpa mu nnaku 4 nga nzimuwadde ku Lwokuna nangamba azimpa ku Monday oba ku Lwokubiri ziri mwezi mulamba. Mukubira essimu takyazikwata, WhatsApp zange takyaziddamu, bw'omukubira ayomba mbu tebagere basona mugagga. Ne ku muvubuka munnanga ayiriba mu Dubai omanye omuntu okuwangala n'enkumi zo 4,500 oba 4 mu Dubai kizitegeeza nga singa omane ssente ezo everyday osobola okukola $30,000 oba 20 everyday singa oba olina networking ennungi nga ze nina. Munansonyiwa ovaayo okulabisa omusajja oyo naye kinsuseeko baganda bange. Brian White ali mu Dubai
yafuuka mufere afera abana mobile money akuyita n'akwebuzisa mba okozesa capital wa sente mmeka olw'okuba wali omanyi nti yafuna ku busente nawe n'omugamba nti muzeeyi nkozesa emitono miliyoni nga 15 oba 2 n'akozesa chance eyo. Nze siri muntu wa kamera but bwe mundaba nga nvuddeyo, this is too much for me. Brian White ennaku lumu oba 2 n'ankubira n'aŋŋamba nkwagala ndowooza agenda kunsasula nengenda kuwoterayo kulasula kwa rubanda wano nga kulokota wamanyiiwo ne ntuuka wali n'aŋŋamba nfunye obuzibu ntaasa ndina mu 15 nfunye omwana bazaba bannayuganda amanyi ndi mugagga ne bampa passport yaabwe tasadira mu 15 nkibawe munnange ne muyamba ne mu 15 ku 14 nga taka 15 ze 13 zisole ze 14 mu 15 ngattako nusu 2 ez'amagoba ezaalemu ze 14 mu 3 tuli fenna ne mugamba ko Brian sente zange zomune zikola amagoba every day 300 ko ye it's okay. Brian White ayina embeera gy'ateekawo kambabulire baganda bange bw'otuuka mu kalumuke yakasetinga nze nakolako mu 5-star hotel manyi services bwe zitambula n'emyenge gy'ebbeeyi bwe giba ayina zi Johnny Walker ayina zi Brand Whisky ayina zi Henneken mu ruumu ye kalumu kali kumpi n'amazzi agula bukateni bw'amazzi nalowooza nti atuuse n'ensi yonna kubanga asobola ku 11:22 kwa rubanda kati yanimba mbu yavaawo yadda mu downtown yafuna new unit. Nina voice note ze nina voice chat ye nga nkubira essimu omuvubuka eyamuvuga n'amutwala yera agenda okumiitinga omuloka bamuyita Kenny yatuuka ekiseera nga mbanja nusu 3 that day nankubira essimu nangamba mwanje Kenny akolagana notya naye amanja nusu 3 according to my level obusente butono nnyo. How did you do with that guy? Namugamba nti Uncle Kenny oya sente singa ajayo buji tafuna taina account ko mutera sente. Nangamba kakati yogera naye omutere kodi na 3 namugamba muzeeyi nga siyimiridde. Brian White yayombe dakika 14 na muli codinga ina voice note yenga muli codinga 14 minutes ngayomba because simuyambe kunusu 3 ezadiramu ni mtwala 3 wage Uganda. Tayakoma okwo White naku 2 nankubira simu nangamba mwanje nkwagala nengane ne mugamba muzeeyi wanji nangamba sikusaba abola nkulagira enkya njagala nonyeze 12 mu 10 Makayi muzeeyi nkubanye 14 almost mu 5 n'amagoba gange ozimpa ddi nti mubavuka abanaku temanye mukolagana n'abagagga obusente kujja mu buyambi no bukusaba bugenda kuyamba gwe yeraguza yefula omusawo Muganda bayogera dakika 15 ng'akyusa eddoboozi. Banange munasonyiwa eno story empanvu just want njogedde because nyina obusungu omuntu ali mu Dubai ayiriba omanyi kye bayita 14,500 okubeera nga omuntu azikuta okumala omwezi mulamba. How you can survive in Dubai? Nze mbadde mu Dubai emyaka 6. I know how to Dubai works. Brian White yafuuka muzibu mu Dubai banange mutuyambe omusajja sente bwe zamugwako afera bufezi buli gwasanze. Mobile money agent nali mu Dubai ng'odhiringa ne Brian White eyamasanga sente Uganda muganda ngobeera mwegendereza nze mubanye 14,500 kati mwezi mulamba tazimpa. Njagala mukama nyambe nfune omuntu ayina network enene esinga ku yange oba nzijako interview mubuulire okuva mu ntandikwa paka gye kisembera. Today I call him, he doesn't respond my calls. Bwatuka kiseera nga nimbirimbi nawulira nga akooye nangamba kati mwanje essente z'omanja omusajja agenda okuzimpa nimbirimbi okuzikuba omukono ogumu okutandika ne week ejja oba ku Monday ojja kujja wakola withdraw ojjako milioni ya sente emwemu yakiŋŋamba week 2 eziyise up to now he doesn't. By the way tampita nkola any transaction with him bannange munasonyiwa kino kisuseeko ne Brian White kirumira Brian kojja wange wenge yabanzala bange ye musajja gwe ofuuse muzibu nnyo. Sente zange 14,500 mu Dubai muno zimanyi obuzibu zizitowa ng'osula mu apartment 5-star hotels nze nsula mu partition level yange neyo yanjawulo nsaba kunsasula sente zange. Brian White nkubanja ofuuse mufere mu Dubai
todda mu message zange, tokya respondinga call zange, before ng'oneetaaga wankubiranga every now and then. Nga ne bwe wonkubira n'ombuuza mbu otuuse bulungi, osula kwa Rubanda, kati wanneema muwadda mu downtown. Okitegedde? Naye nsaba omuntu yenna alina follow ey'amaanyi. Nsaba interview eno bannange ngibawe akasajja ako tukalabise. Kuba keefuula ak'amaanyi kati kali mu Dubai kafuuse bufuusi kafere. Nze mubanja sente zange zokka ze njagala. Myaka 3 gwe mu bulamu, I've never lived because of you. So nze njagala zange, ntambuza obulamu bwange, period. Nula. Oyo ye mugagga Brian White eyamansanga ensimbi mu ggwanga erya Uganda. Brian White yajooganga abayimbi. Tujjukira bulungi nti ebiseera bye we yabeererawo abayimbi bangi bali bavudde ne ku mirimu gyabwe nga bagenze mu Brian White Foundation ng'abasuubizza obbawa ensimbi zonna ze bawulira beetaaga ng'ajja buzizi mu studio aze ku show ya TV oba ya radio n'avaawo ng'amansizaawo ensimbi empitirivu obungi. Abavubuka bangi ng'abasuubizza obbakolera emirimu bave mu bye balimu eby'okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yalinga atulaga nti si munnabyabufuzi naye abavubuka bwe bamubuukira nga bagamba lwaki buli lwakuŋŋaanya abavubuka ye atali munnabyabufuzi lwaki atugamba twawukane ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Awo ne bamubuuka ne balowooza nno ono ayinza okuba nga munnabyabufuzi nga yazze kukozesebwa kusaanyawo linnya lya Bobi Wine. Bwe batyo baagenda bamwekutulako n'asigaza abayimbi era abayimbi bangi yawangaalanga nabo. Weewaawo yabajooganga n'abayisangamu amaaso n'abayisanga ekitagasa naye bambi nti olw'okuba nabo baali banoonya nsimbi era bakkiriza okumuweereza. Wabula Mwami Museveni nga bw'omanyi enkola ze nti omukolera naye kasita olema okuggusa menshoni eyakuleeta ate naawe akwavuwaza n'akuzza ku zero. W'owulirira bino, Brian White yali omugagga eyasaasanyanga ensimbi kati wuuyo ali Dubai musajja wattu atoba na nsi n'ez'okulya takyaziraba. Atandise kufera bannayuganda banne abaagenda okweyiiyiza 10. Bannayuganda abali e Dubai nga muli mirimu gya mobile money mwegendereze nnyo obufere obwo. Babalabudde engeri omugagga Brian White gy'aferamu. Bw'ajja gy'oli ng'akugamba nti azze kukuyamba tomwesembereza kubanga ayinza okulaga nti azze kukuyamba kumba ate nga yayagala ggwe oyambe ye.